guleeta emyala gigulinaanyiganye giconnectinga n'ogwo omwala ne giyingiza amazzi mangi nnyo buli enkuba weetonya amazzi ne galegama mu nnyumba z'abantu wonna aweetoolodde ogwo omwala okutwaliza ewamu abantu b'e Nalukolongo ne Abantu abatambulira mu bitundu by'omu Kampala gamba nga Kabuusu, Mutundwe, Nalukolongo, Nateete, Kitebi, Wankulukuku, Kabowa n'ebitundu ebirala wenjogera omwala gwa Songoddo e Nalukolongo muba mugutegeera bulungi. Omwala guno ogwa Songoddo gusibuka ku nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba ne guyita mu bitundu nga Ndeeba, Kulwerwe, Nalukolongo, Nateete era bwe gutyo ne gumalira mu kitoogo e Busega. Okubooga kw'omwala guno nga enkuba etonnye si kye kizibu kyokka abantu abalinaanye omwala guno kye basanga, wabula ssentebe w'abavubuka Andrew Musisi anokoddeyo ebizibu ebirala ebyekuusa ku mwala guno ogwa Songoddo. amaze okufulaadinga twalize wamu omwala guleeta emyala gigulinaanyiganye giconnectinga n'ogwo omwala ne giyingiza amazzi mangi nnyo buli enkuba weetonya amazzi ne galegama mu nnyumba z'abantu wonna aweetoolodde ogwo omwala. Okutwaliza ewamu abantu b'e Nalukolongo ne Kabuusu bafunyeeko ku mbeera eyo nti batuuka ekiseera ng'amazzi gayingidde mu mayumba gaabwe, mu bizinesi ezeetoolodde awo, abalina amaduuka, abasiika capati, abasiika chipusi, abatunda kasooli baba tebakyasobola kukolerawo olw'ensonga nti omwala bwe gujjula amazzi geetooloola ne gabeera nga galemeseza emirimu egyetoolodde awo. Kati okutwaliza awamu ekizibu kye twa experiencinzeeko ekyokubiri ekizibu ekya transportation, ebyentambula bigootaana buli enkuba weetonya amazzi gabeerawo mayitirivu, emmotoka zikwamidde mu makubo olw'okubeera nga engogo ezo ze baateekamu zaazibikira emyala egiconnectingira ddala awo ku railway n'ako akatale akali wennyini ku railway nti jaamu abeera muyitirivu engeri amazzi gye gaba galegamye buli wantu wonna. Ebyentambula omuntu tosobola kusala kutuuka eri nga toyitidde mu mmotoka ate nga ne jaamu aba akutte. Kati ebyentambula ne bigootana nti omuntu kikutwalira essaawa 2 okuviira ddala ku eryo ekkubo okutuuka gy'oba olaga singa oba toli mu bwangu. Kati ebyentambula byo ebifuukira ddala ebizibu ddala ebitasobola kubeera. Mpozi n'ekizibu ekyokulala kampuni zeetoolodde zireese obuzibu kati nga kampuni ezimu eziba zikyali under construction nga bakyazimba ebikomera enguudo awo weetoolodde, kampuni zo ziyiwawo ettaka lingi nnyo. Ettaka eryo lireetera amazzi okubeera nga tegakyatambula bulungi, mpozi n'okubeera nga amazzi ago galeetedde okuleetera ddala obuzibu nti abantu baleetedde endwadde, amazzi we gayitirira gagendamu obukyafu bungi nnyo, nti ebizibu ebikyasinzidde ddala okubeera eby'amaanyi nti keesi ez'abalwadde mu malwaliro zeeyongedde naddala omusujja gwa malaria. Okutwaliza ewamu nti amazzi engeri gye gabadde galegamye mu bitundu ebyo kireetedde abantu okubeera nga balwala emisujja nga kolera, mpozi ne malaria. Mpozi n'ekizibu ekikyasinzidde ddala okubeera eky'amaanyi tusanzeewo nti ababbi bakozesa ogwo omwala. Ababbi bayitiridde mu kitundu nti omwala teguliko security patrols, nti poliisi okubeera nti erawuna mu bitundu ebyo kibadde kintu si kyekiri awo nti ekikoleddwako nti abantu cases ezibadde zisingidde ddala okubeera ez'amaanyi abantu bababba, babakwata ne babawamba ne babaserengesa eyo ku mwala. Engeri gye watali security ate omwala oluusi abantu abagubeerako baba batono nnyo ababeera nga bafaayo nnyo ku bintu bya security. Abantu babaddeko nnyo bangi era okutwaliza ewamu nti cases ze tubadde nazo ku poliisi zibadde mpitirivu z'okubanga nti ababbi bangi babeera eyo, abaana bafumbirayo enjaga. Okutwaliza ewamu nti ebikolebwayo biba biyitirivu
ebintu bingi nnyo bye tusasobola kumenya okuyisa mu kamwe essaawa zino naye nga abantu ababeera okumpi ne Songoddo bakolera mu makolero ageetooloddewo gamba nga Ntake Group of Companies, Roadmasters wamu ne companies endala ate nga abalala bantu banneekolera gyange gamba ng'abasiisi ba capati, ab'amaduuka wamu n'abakolera mu butale. Ssentebe w'abavubuka agamba nti ekitongole kya KCCA eggombolola y'e Lubaga bwe bakwatira awamu obulamu bw'abantu abeetoolodde omwala guno busobola okukyuka okuyita mu nsonga zino wammanga. okutwaliza ewamu gavumenti kyengisaba gavumenti yandibadde organizinga neteekamu ssente naddala mu KCCA abatuuze abalinaanyiganya ku mwala gwa Songoddo naddala ab'Enalukolongo bafunako cases ezimu nti nga kampuni gye baawa okusomba kasasiro gye bayita Nabugabo nti yayinamu obuzibuzibu nga kasasira balwawo okumukima naye ng'enkuba buli weetonnya kasasiro yagenda mu mwala ate nazibikira egyo emyala akati ate n'engogo ze bateekamu engogo nfunda zizibikira mangu. Gavumenti weba esobola okutuyambako ne organizinga ne KCCA bafuna engogo ennene ebigogo ebinene ne zisobola kubanga nga biyisaamu amazzi bulungi n'omwala guleme kuzibikira. Kozi n'ekyokulala gavumenti yanitaddewo ebitongole ebigezaako okusomesa abantu ku ngeri gy'okukozesaamu omwala ogwo pozi n'abantu abamu basomese okukuuma obuyonjo naddala ku nsonga ya kasasiro. Abantu basula nnyo kasasiro mu makubo basuula obubi mu mwala. Singa gavumenti evaayo nekwatagana n'ebitongole ebimu ebisomesa abantu ne baba nga bamanya engeri gye bakozesaamu omwala pozi n'okukuuma obuyonjo mu kitundu ekyo. Pozi n'ekirala kye naaniyogeddeko about gavumenti kye yanitutaasizza security kintu kikulu nnyo ate tukyetaaga mu ggwanga lyaffe okusinziira ddala abantu abeera e Nalukolongo banaye security tugyetaaga. Singa gavumenti ekwatagana n'ekitongole kya poliisi ne bajja ne basobola okubanga bateekayo patrols abantu abeeyambulira ku mwala guno ne babagobayo abaana abafuuyirayo enjaga ne batuuka ekiseera nga babagobyeyo kijja kuba kirungi nnyo nti omwala gujja kuba guli safe ng'abantu abagukolerako tebasobola kukola ki kuviira kifo just olw'okubeera nga security ebalemesezza. Kozi n'ekyokulala kye naaniyogeddeko okwongereza ku bantu abali ku mwalo ogwo gavumenti yanisengudde abatuuze abamu kubanga ekifo ngeri abatuuze gye batamanyi kikozesa. Abantu abamu baani basengudde abaliranye omwalo ogwo gwennyini abagukozesa obubi naddala abasuulamu obubi abeeyambulirako. Gavumenti yanikutte abantu abo ne bafunira mu kitundu ekirala mwe bateeka. Pozi n'ekizibu gavumenti kye yanitunuulidde naddala kampuni zino ezeetoolodde ekifo kino gavumenti yanizitaddeko ekkomo engeri gye zikolamu ebintu bino naddala kampuni ezimu ziyiwa ettaka kumpi n'omwalo ogwo. Gavumenti yanibadde evaayo n'ekitongole ekikwasaganya ku ebyamakolerero ne bavaayo ne babasomesa engeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe pozi n'engeri gye balina okukozesaamu ekitundu ekyo kiriraaniganya omwala.
Jeff HUDSON Kigozi ku lwa MRU TV.